Mu kaweefube w'okulongoosa n'okwanguya empeereza y'emirimu mu nsonga z'ettaka, gavumenti yatongoza enkola y'okulondoola ebyapa ng'omuntu yeeyambisa omutimbagano. Olwaleero eno etongozeddwa mu Wakiso era nga minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja yakulembeddemu enteekateeka eno. Enkola eno eya Online Information Land Search Portal omuntu asobola okumanya ettaka ekifo mw'eriri, obunene bwalyo, bannannyiniryo n'ebirala. Enteekateeka yagendereddwamu kukendeeza ku mivuyo egyetobese ku ttaka egiyitiridde naddala nga giva mu woofiisi ezivunaanyizibwa ku ttaka abeenyigira mu bulyake. This system we've designed it to integrate with systems like the ones of identity registration, which helps us in a way identify the rightful people we are dealing with in land registration. Nga weeyambisa enkola eno kyakumalawo ne bakayungirizi ababadde banyaga abantu. We have had people in between there being fleeced a lot of money for just wanting to know the ownership of property. We have had people being given fake search reports and ending up buying property without actually knowing who the real owners are. Omuntu wakukozesanga essimu y'omu ngalo okukebera ettaka ly'ayagala okumanya ku mutwalo gw'ensimbi gumu gwokka. Ettaka lino lyonguza liriko obuzibu yonna information ejja obuli kati awo oli mu ntebe yo bana abaagala okugula boyagugulako ofuna information nga tewali mutawana yonna tewali gamba nti nze nsobola okugenderayo mpa emitwa miliyoni okufuna information omanyi ngenda kuwako registro no ngenda kuwako no ngenda kuwako oli ebyo byonna kati bikomye. Abatuuze mu Wakiso basiimye enteekateeka eno kuba bangi babadde bawulira mpulire nga tebamanyi bw'ekola. Tusaba minisitule eyongere okusomesa abantu ku tekinologi ono gwe baleese agenda okuyamba abantu okuzuula ettaka lyabwe gye riri, enkola gye bajja okulondoola eyinza otuyamba ku bafere kubanga abafere babadde banyuma babadde bakola nga babulooka. Emirundi mingi ettaka limu lizze lifulumizibwako ebyapa eby'enjawulo ekireetawo enkaayana ku ani mutuufu n'abantu ababadde banyagako bannaabwe ettaka nga kisuubirwa nti enteekateeka eno ebyo byonna byakumalibwawo. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.